Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Omulungi eyeekumidde ku MRU TV nkuleetedde emboozi ekwata ku bulamu bwa mwannamuwala Mukisa Pavin. Zaali teziri busa mu mwaka gwa 2004 nga mu 8 omwezi ogw'omunaana obudde siikuli bwoba bwali kiro oba misana. Omwana omuwala Mukisa Pavin n'azaalibwa era n'ateekebwa ku nsi mu ddwaliro ekkulu e Mengo. Yazaalibwa omukyala Nakanjako Lydia n'omwami Buyondo Geoffrey ababeera e Bulenga ku Remitiana era ng'ono yeddira akasimba aka Birongo. Ono nno ye mwana omuberyeberye mu luggya lw'abakadde be era nga teyazaalibwa yekka aliko baganda be. Yabatizibwa ku myaka 3 ku St. Matthew Saints Church Bira era n'atandikira olugendo lwe olw'okusoma ku Goldmax Primary School eryali lisangibwa e Bulenga ate n'amalira primary level ye ku Waguma Junior School mu Nakasongola District ate bw'atyo secondary level ye ku Buganda College School Wakiso mu mwaka gwa 2022. Ono amaze emyaka 7 ng'akolera ku Quick Digital Studio nga mukubi wa bifaananyi era mukwasi wa video ate era editor musufu. Ate era yakolerako ku Family TV ng'omusomi w'amawulire g'olulimi Oluganda gayita Amafeffette ate era nga news reporter. Obutagezaako kwesimbawo mu kulonda kw'omwaka ogujja. Pulezidenti Museveni alagidde omuwandiisi we ow'ekyama Hajji Yunus Kakande agobe ba RDC bonna abanaasangibwa nga beesimbyewo mu kulonda omwaka ogujja. Era olw'ensonga eno ba RDC 31 bamaze okugobwa ku mulimu lwa kwesimbawo. Katubirabe. Pavin akyakwasaganya emisomo gye mu Bachelors of Mass Communication ku Muteesa One Royal University era ng'ali mu mwaka gw'ogusemba.